Professor wanjisewo nawulidde nti waliwo etteeka lye bagenda okwettira bannyinaffe ne basesita baffe abali mu biyumba abasinga obungi be bayita abakadaama. Etteeka lino walitegeddeko era nakyo olyogerako. Kankati we tutuukidde olwaleero nga buli gavumenti weewulira nti nno we wasinga abatajagala ebakolera etteeka. Okay. Nti minisitule ya Labour balina etteeka lye baleeta nga ly'abaana naddala bannyinaffe abali mu biyumba n'abaana abalenzi abali mu Buwarabu okusinga. Etteeka lino ligenda kuba libajjako omusolo buli mwaka gwa $1.5 million. Oba okitegeera nga kitegeeza nti buli mwezi buli mwana agenda kuba waayo emitwalo egisukka mu 10. Naye nga muteeka gwe baagala okuteeka obumu ku bakozi baagala okuteekawo kwabo abatagenda zisasula nti bw'oba tozisasudde tebakkiriza kuddamu kulinnya nnyonyi ng'oddayo. Okitegeera kitegeeza bagenda kukozesa passport number yo bakuwe tini number ng'ejja direct ku passport number yo ng'omusolo kw'ogusasulira. Okay. Naye njagala nkuwa ekyokulabirako nti wetutuukidde olwaliro nga eriyo omusajja alina ente nga 3,000 tawa musolo yadde. Naye kati omwana afunye ssente z'oluusi yatunda na ttaka lye oluusi yakola ki yatunda booda ye agezezzaako genda ebweru awatanye afune kasente akalala ate naye omuteekako omusolo naye nga tolina nadde na kimu kye wamuteekako muyamba genda kufuna mulimu ogwo. Oba okitegeera kati ekyo kyeyoleka lwatu nti gavumenti egezaako okunyigiriza buli omu n'abasalawo givira wano bagende ebweru beeyiye banoonye emirimu emirala egy'okkola. Tekizire kulowooza nti gavumenti ewala na buli atagiwagira era etteeka lino bannyinaffe bonna bakadaama oba bali mu binyumba twagala kino bakimanye olwaleero nti gwe omusolo gwabwe ate baba baproposize essente ezo kitegeeza gusobola n'okugenda mu mitwalo 3 buli mwezi zibe $3,600,000 buli mwaka. Okay. Buli mwaka gw'omalayo eri kati balina okuba nga bakimanyi ate ng'era kijja kuyita. Naye gwe omuntu atunze ebibye n'agenda akola akasente wakati kitegeeza na kino singa bakwata bagafuula $3,000 buli muntu buli mwezi. Bw'ogamba otya nti omwana afuna akakadde asasule $3,000 ng'omusajja alina edduuka mu kikuubo ery'akawumbi KCC license agiwa ya $2,240 omwaka ate oli oweeri ebweru y'omuggyeko $3,000 buli mwezi ku ssente ze. Kuba tulina bannyinaffe bangi bali ebweru ng'afuna $9,000 kitegeeza gwe onaaba omuggyako $3,000 agenda kubazze ku $6,000 kitegeeza. Naye ndowooza n'abali ebweru balina kumanya bumanya. Kati okimanyi nti abaana bagenda kulekera bulekezaawo okugenda bweru bakite. Era bwe kiri wa gavumenti aleka naye egenza okulaba nga akasente akava eri akangi $1,1,500,000 abaana ze bafuna bagezaako kukyaya abaana agenda bweru. Tuvundire wano ffenna tuvundire wano nga bataddeko omukono gw'ekyuma ate nga batulabako ffenna wano. Okay. Yes. Kyagulanyi agulidde abaana boda Kyagulanyi aweerera abaana mu nkukutu ebintu bya Kyagulanyi si bya kamera. Kyagulanyi basajja abaganda abali rigidi kamba yigiriza Bobi Wine yani. Twagala ko kutogera mu yimbi. Mumanyi mu mwagala bya njogera ku Bobi Wine ng'omuyimbi njogera ku Kyagulanyi. Bobi Wine yakulira mu nnako. Aina financial controller Babi. Yamugana okwolona ki? Naye bw'ogende wa Kyagulanyi n'omugamba His Excellency nnako ennuma. Kyagulanyi takuwa ssente za kulya akuwa ddobo. Kyakola bw'oba oli muvubuka nga weeyi asobola okugulira boda n'ogenda n'ovuga boda Kyagulanyi ayamba. Tobadde mu bulamu bwe nawaako Kyagulanyi shenansa na sente zonna n'azigabira omuntu nga ndaba namuga agenda oguleka poloti. Ali bwe temwagala muntu ayogera mazima amaana amugamba genda oguleka poloti bano baagala nnyo okuwulira nti Kyagulanyi takola ki tagaba. Bivuddeko microphone ekiko bimana byakwe kati tukole tutya nagenda nenda nga Kyagulanyi alina abaana bawedde batuuse ne musekendwe nga temubamanyi. Teri mukwano gwa Kyagulanyi ng'amubaddeko n'obiyanira kimanyi nti mugagga. Musajja alina ssente kati yazijjawa singa si Kyagulanyi nkulaga Kyagulanyi abantu bakyusereza obulamu. Kimanyi kabe Miki Wine mutowe kimanyi nti yazimba ennyumba. Njagala ompeyo omuntu ali ku Kyagulanyi ali obubi.
Betetenkanyiza. Kakati nti bakwandi Kyagulanyi tagabira nnyo ki? Naye agaba ekikoze eki? Ekisaanidde. Kati alinga Pastor Bugembe. Pastor Bugembe ayamba bamulekwa tamanyi tayamba ki? Kati bana bagamba nti Kyagulanyi mukodo. Ye mwabazunga n'ensi. Ogenze wa Kyagulanyi, ozungiddeyo, tolina kyotutte, tobadde mukwano gwe, omusanze busanzi, n'omugamba njo kyayo n'agamba lwaki Kyagulanyi atambulira ku budget. Tamala gocha. Babi yamuganga tuspendinge emitwalo 2. Omanyi lwaki ayagala nnyo Babi? Nti oyo Babi akuumye nnyo Bobi Wine amuzimbe nnyo n'amugamba nti omusajja yeeyisa bw'ati. Tali muntu yali ali ku lusale lwa Kyagulanyi tali bulungi. Nimu nange nawe olina okufuna financial controller. Sente ozigabanye ekisusse. Sina kyakola zeekoli. Wano ne tutambula mu jjinja. Otegedde bulungi. Kati mulekera ogamba nti Kyagulanyi mukodo. Kyagulanyi. Kakati abakodde nnyo be baliwa. Kubanga nabo wagambye ogenda batuwa olukalala lwabwe. Ayagala banzite. Ali abayimbi bakodo. Abakodde nnyo. Nga balinamu. Ani ayita concept n'agamba nti Kyagulanyi tagaba? Ani ayita kyekuli n'agamba nti Kyagulanyi tagaba? Ani ayita concept n'agamba nti Kyagulanyi tagaba? Tubuulira buwulizi. Tubiinako bukakafu. Kakati lwaki bagamba nti Kyagulanyi tagaba? Lwaki bagamba? Nanti simanyi. Ani yakyogera? Bangi babyogera. Tagaba. Naddala baba mbadde ku lusegere. Kati omuntu atagenda mawulire kukola kugundi kukola kabampaane yabatagaba. Negwe bajesu kulaba ngozi kaba. Kyagulanyi nagambe. Waje mukuya. Lunaku. Nagambe Kyagulanyi ina. Mwana wa mama. Twesibe bbiri. Wano wetulaga. Twesibezi B. Kino ekijja tekigenda kubaako nti munnabyabufuzi oba nti nze ndi mu politics oba nti nze ndi mu kibiina kya NUP oba nti nze ndi wa DP ndi wa FDC oba nti nze ndi musiraamu ndi mu katuliki. Kino kiri about bannayuganda ne state ne military government. Kati tugenze mu kiyitibwa absolute military rule. General Museveni eggwanga waali tutte. The return of the mighty General Court Martial. Nkozesa kagambo the mighty General Court Martial. Ku luno nno luli obadde ne ka kooti kano ng'okyasobola okukayita ka tribunal. Nti kano kagenda kuwozesa bannamagye era nga ye initial making yaako yali yakwasisa mpisa bannamagye. Nga wolaba mu Uganda Police Force nabo mwe bayinamu ka tribunal nti omusirikale yenna atagoberedde orders oba asiiwuuse empisa nti ayina engeri gya handlingibwamu atwalibwa mu ka tribunal kano either ne bamustrippinga off ranks oba ne bamuredeployinga. Kati nakano ekyakateekesawo ka court martial tageti yaako yali bannamagye. Naye nga bwe nkugambye nti ate kabadde tekayina mulimu gwa kukola eri bannamagye lwa nsonga bannamagye babadde loyo eri mukama waabwe General Museveni. Nti bannamagye batono nnyo bobadde olinamu abasiiwuuse empisa era boolabyeko mu kakooti maaso kano ojja kutunulira General Kale Kayihura, otunulire Brigadier Tumukunde, otunulire ne General David Sejjusa ate nabo olwaleero omanyi wa we bali. Oba nfunye bulungi. Kati abantu abalala basinze okwettanira ka kooti maaso be bawagizi ba NUP n'abakalamoja be babadde bali mu kujjako emmundu. Okategedde? So gwe teweebuzaabuza oba omukulembeze wo takulimbalimba nti omanyi ka kooti maaso kano kajja oba tukawa obuyinza obujjuvu tageti yaako eri ku bannamagye so si bantu ba bulijjo. Nti era gwe oba toyagala ka kooti maaso kano kakukwata okagendemu teweesembereza byambalo by'amagye tobyambala tobyesemberezaako ddala. Naye njagala otunuulire wano era njagala weetegereze wano. Olwaleero bw'otunuulira ebyambalo UPDF byeri mu kagazeetinga nti byayo lwaleero yayongeddeko negamba closed shoes zonna ngato zonna eza bbulaaka z'amagye. Neyongerako negamba berets zonna yadde teziriko kabonero ka UPDF oba ka military ezo zonna z'amagye. Oba za kalaki byambalo by'amagye. Kawunda suits buli kika kya kawunda suit kyonna ebyo byonna byambalo by'amagye.
era kusangibwa ng'obyambadde gw'ogenda kuba ovunaanibwa mu kooti maasho era osobola oyimirira mu kooti maasho ne bakuwozesa. Naye teweerabira nti ebintu bino bagamba nti byamba amagye kyokka ababitunda babiyingiza era baggyibwako omusolo. Zino engatto za desert storm gw'omwana wo zagenda okwambala nti fashion mu fashion shops mu maduuka gye ziri. Kubanga abantu badde bamanyi nti engatto z'amagye zifaanana zitya, uniform z'amagye zifaanana zitya bwezi. Naye olwaleero ebintu bino biyingira katale ne bijjibwako omusolo era ne byapuruvingibwa. Kyokka ababyapuruvinga olwaleero bakugamba nti okusanga ng'okyambadde kigenda bakikutwazisa mu kooti maasho wozesebwe. Tebakomyeko olwaleero kano ka kooti maasho nga bwe nkugambye nti kaali kantu kakwasisa mpisa bannamagye era nga kali stipulated obanga kaloketingiddwa Makindye. Kati olwaleero baakasosomodde baakagaziyiza kagenda kubeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tebavudde okwo luli kabadde katuulako nga General Museveni akola bukozi appointment gwe munnamagye kisimanyika nti okutuula kakiiko kolina kuba Lieutenant General oba olina kuba Major General. Kati gwe nga bakulayizinga kalanka ne bajja ne bakutuuza okwo you qualify to sit on the panel. Kati olwaleero bakugamba nti bagenda tuuzaako balamuzi bennyini, abalamuzi abasomye oba bannamagye abagenze ne basoma nga bayiseeko ne mu LDC kati be bagenda otuuzawo. Kikulaga nti kati wano bagiwa obuyinza obujjufu kubanga luli tebadde under the courts of judicature. Kati olwaleero bakugamba nti eno court martial eri ku level y'emu ne civilian courts. Kati tageti yaabwe nkiddamu si bannamagye kubanga bannamagye bawulize eri General Museveni. Their target is you. Tageti yaabwe gwe munnayuganda ow'emputu, gwe munnayuganda atali muwulize eri General Museveni, gwe munnayuganda ayagala okuggyako General Museveni, gwe munnayuganda gwe baagala okubbira akatakako, gwe munnayuganda alina gwe yanyiizizza, gwe munnayuganda gwe baagala okusengula. Kubanga jjukira olwaleero bakugamba nti okukwalifayinga ogenda mu kakooti maasho kano olina okuba ng'okutte ku kyambalo kyonna ekyamagye oba magaziini. Naye look, these are the same people. Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakunoonyerezaako, be bakuwozesa, be bakusalira. Bino ebintu bitaano be babikolera. Okategedde? Be bakukwata, be bakuvunaana, be bakolako okunoonyereza, be bakuwozesa, be bakusalira ne bakusiba. Ate nga balina obusobozi obutuuka ewuwo ne ba implantingayo ebintu byonna ebeetaaza okuteekayo. Kati kyekyokulwanyisa abakulembeze bammwe kye baakutte ne bawa General Museveni. Kakati nno teri ali seefu. Gwe tosinika amannyo n'oddawo yino gamba byabufuzi gaze bitya. Anayagala okutwalako ettaka asobola okukozesa kooti maasho eno. Kategedde. Anita Amongo, Mama Anita Amongo, Speaker Anita Amongo, waliko ku opposition. Kino kasagalo kyerabire. Olwaleero mu NRM wooli we baakuyingiza ne bakuwa n'obukulu ti gwe Speaker wa Parliament. Njagala okujjukiza oba ndi wano okujjukisa. General Museveni yakulabira mu FDC. Era wali mu FDC ekibiina ky'opposition. Olwaleero Ssemujjunganda n'ababaka abalala abagezaako okwekubira endulu abali ku opposition abagamba nti munnaye our lives, we get life threats from the CDF of the country. Bali ku opposition. Naye naawe ku opposition gye wali n'osala n'oyingira NRM. Wakinagguse n'ogamba your life is not at stake. At least you're not a victim. Anita Amongo kyagezaako okulaga bannansi. Nakugamba nti tewali statement eyita mu kamwa ka Anita Amongo nga teri prepared era nga teyina message ebaako n'obubaka. Ssemujjunganda okuyimira na raisinga issue eyo. Anita Amongo n'amugamba at least for me I'm not a victim. Anita Amongo agezaako okulaga bannayuganda bonna gwazilongazi gy'onaabeera ng'okkiririza mu NRM era ng'owagira General Museveni ogenda kuba seefu era togenda tuusibwako buzibu bwonna. Tuli bumu
Okategedde inkakudiremu nakugambye wano tuyina kuba bagezi nakugamba tewali statement efuluma mu kamwa kannabe abufuzi kamunnabe abufuzi nga teri well calculated. Semujungando okuyimirira na raisinga issue eyo Anita Amongo naye yabadde alina okuyisaawo valid statement. Buli munnayuganda gyagenda okuwa amakulu era agirowoozeeko nti Muhoozi byatwiti sigamba nti Anita Amongo yali tamanyi twiti za Muhoozi buli kimu kyonna akimanyi era nga bwe kitambula. Naye yabadde alina sigino gy'asindika eri bannansi nti gwe wenna alowooza nti oli safe nga tuwagira gavumenti ya NRM toli safe. Kyovula we yayimiridde n'akugamba at least ya recognizing the threat season n'agamba at least for me I'm not a victim. Ndinze ndi ku safe side ndi mu NRM eno n'omutabani Muhoozi tussa mu kimu nsobola n'omutwalako ewange ku sobero lyange mu bukeddeya najja n'alirambula n'ekizimbe kyange eddwaliro lyange wingi emu nagituuma mukyala we. Kakati nze I'm not a victim of General Muhoozi era Muhoozi Kainerugaba tasobola kunkwatako. Naye ate Anita Amongo weerabidde ekintu kimu nti gwagamba you're not a victim of Muhoozi. Muhoozi never recognized you. Muhoozi takurecognizing ngako yadde kozoralo Muhoozi teyandiwe yimiridde n'atweetinga n'agamba eyo parliament yabaddiikuula their crowns. Ani akulira parliament olwalira akulira parliament ye Anita Amongo. Muhoozi kati waba asobola okuyita ababaka ba parliament baddiikuula nga tasosoddemu gwe nawe takwawuddemu n'agamba eyo parliament yonna yabaddiikuula olwalira ani akulira baddiikuula ye Anita Amongo. Kati kitegeeza bino by'oyogera nti you not a victim okirina mu ndowooza nti toli victim wansi wa Muhoozi. Naye Muhoozi wano mu ggwanga lya Uganda recognizing omuntu ogwo omukitaawe era yeekugamba lunye nti omuntu gwenzikiririzaamu asobola okumpa order ye kitange kitaawe. So kati gwolwaleero gwa Anita Amongo munansonyi wano sigenda soundinga tribal naye ngenda kujjirayo kino ekintu okitegeere bulungi. Olwaleero gwa Anita Amongo omuteeso okuva ebukeddeya tokirowoozanga nako tokisuubiranga nako nti olw'okuba okolera General Museveni emirimu gye bulungi nnyo byayagala byonna bimuyisizaawo bulungi nnyo nti bugenda keera ku makya General Muhoozi Kainerugaba akulabe nga muganda we oba mwannyina nti muva wamu. Ekyo kijje kunze tekiribaawo tekigenda kubeerawo tekijja kubaawo. Ekyo kiteeke mu bwongo katuveewaawo. Anita Amongo wagenze n'ogamba nti ku social media buli omu asobola okupostinga ogezaako okudefendinga General Muhoozi Kainerugaba. Ogezaako okudefendinga General Muhoozi Kainerugaba. Wagambye nti ku social media buli omu asobola okupostinga era ekyo tekirina kuwaawaaza nnyo bantu tekirina tuwaawaaza nnyo ffe abantu beppo n'ababaka b'okulembera. Anita Amongo katugende wano. Waliwo akavubuka bakayita John Kelton. Akavubuka kano wakawamba mu 2023. Waziti 2023 2022. I think it was 2023. Akavubuka ako sawa zino ku TikTok kakozesa Aluteza. Hayina omwana gwe kali mu kukuza. Gwe bayita Baby Aluteza. Akavubuka ko bakayita Kelton. Twakakubira omulanga wano. Akavubuka ako kagenda ne katweetinga ku X. Nga kakuyisaamu eggaali mu nsonga y'ekizigo. Nikagamba nti gwe Carolite ne mmekako. Anita Amongo wakasindikira tiimu yo eya security nekwata akavubuka ako. Akavubuka ako wemala okakwata ne basooka bakabuzaawo ne bakatulugunya ne tukuba enduulu akavubuka ne bakaproducinga mu kooti ne bakaggulako omusango ogw'okukozesa obubi social media nga kakuvvoola. Wayima kuki? Wasinziira ku X. Singa X eyo oba social media tiyayina makulu ti buli omu asobola okupostinga omwana oyo tewandi mukutte